Polisi alikuja. Ekibuuzo ekyange okunnyonnyola kwange kugenda eri mukulu wa Seya meya municipality kiri ku kino. Bwaba tugamba nti tukiriziganye basooke ba picking coordinates bo be bayivu bagamba intruders shall perish the remnants amasekretary zigalisanyawo bannanyini ataka nakulyako amenvu go bwe kajja kasooka kususa nga nawe weesesa ekyakaleeso kyevuma okakwanye singa tukkiriza basooke bagire batunda abo bagezi kubeera bali batunzeewo okwo ne tununulawo. Abasaba ne banyaba abafollowinga nyaffe buyuko enyongera okubategeeza nti twatandise ofisi yaffe mu Lugazi municipality. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 waliwo okusika omuguwa wakati wa kanso eya Lugazi municipality ekulembera mwami Aseya JB Ozuma n'abantu abakolera ku ttaka lino eririko ebbajiro lye bagamba nti erya kanso. Oba ogenda Katale side zeno oluguudo ngenda lubuuza ntegere we baluyita naye abasinga mutegeerawo then ekyo kyekiva eri Katale side zeeri n'otuuka ku ttaka lino eno. Abakolerawo mwami Sendawula agamba atavaawo ate nga yo kanso etegeeza nti baagala baveewo bo bateekewo ofiisi ya kanso. Mpuliddeko ebigenda maaso mpuliddeko nti babawandikirako kuva mu mwaka gwa 2020 nga bagamba baveewo kanso ekolerewo naye nga bo bagamba waabwe. So olunaku olwaleero akanyolagano kolaba kagenda mu maaso abakulembeze bonna we bali mwami Aseya waali mwami Utajani Kemisi yakoze nga ssentebe w'olukiiko luno lukoze luyimiridde. Kanso ng'ekulemberwa ne mwami Aseya ebadde ze n'abapunta bagezeeko okutegeera ettaka lino we likoma balipime wabula abakolewo ne bagamba tekisoboka tekigenda genda mu maaso nga bagamba ettaka si lya kanso nga bagamba ettaka lyabwe. Kati mukulu Sendawula alina n'ekiwandiiko kyaleese ng'agezaako kugamba nti ettaka lya mukulu Kabisa. Mukulu Kabisa bw'atuuse ettaka n'alyegana n'agamba nti si lye. So enteekateeka zonna kano ka video nkakuteeddeo kakugulu otegere ettaka lye bali okukaayanirako aba mu Lugazi mulimanyi naye nga bali kusika mugwa bagamba bano abakolerawo baveewo. Mwami Utajani Kemisi agamba abantu bano baludde emyaka mingi nnyo waliwo abavubuka abayigiddewo okubajja okolawo ki babalekewo. Kanso egamba eyagala kuzimbawo ofiisi bo baveewo. So ngenda bikuwa byonna video ogenda kusupolinga busupolinzi olabe ekigenda mu maaso wano wenyini. Tuli mu Lugazi Central mu Lugazi municipality. Bafunye mabaluwa ago kyabuvunaanyizibwa nze mbadde nsaba nti ffenna tuli batuuze ba mu Lugazi tewali mupya wano twemanyi wano wetuze wa Sendawula Ddaani oba bannaffe abalala twali badde tukkaanya si bwe gusoose okujjawo naye mabegako ndooza mwezi nga gumu era abakozi be bamu aba kanso bajja era ne mukwatagana bulungi nabo era gwe mutima ogwo twagala byakusikagana olw'ensonga ffenna tuli ba mu Lugazi. So nze mbadde nsaba ng'omukulembeze mwali tukkiriza abakalu bano ne bafuna points ezo musooke nsaba kuwulirizibwako anti nsaba kuwulirizibwako nali badde nsaba netufuna points ezo netumala ozifuna tetugenda era kugoba muntu yenna wano tufuna bufunyi points ne tugenda then oluvannyuma ng'abakulembeze ab'enjawulo oba ne abatuuze abawano tugenda kutuula. Nze chairman wa meeting eno eriyo omulala kyate muzeeyi baako nekyoyogera. Ekibuuzo ekyange okunnyonnyola kwange kugenda eri mukulu wa Seya meya municipality kiri ku kino. Bwaba tugamba nti tukiriziganye basooke ba picking coordinates bo be bayivu bagamba intruders shall perish the remnants amasekretary zigalisanyawo bannanyini ataka nakulyako amenvu go bwe kajja kasooka kususa nga nawe weesesa ekyakaleeso kyevuma okakwanye singa tukkiriza basooke bagire batunda abo bagezi
kubeera bali batunzeewo okwo ne tununulawo. Physical planner, you bring a document which allows us as the council to go on with the exercise which we are carrying on now. Tutambula document kuchi? Document wevayo nga tudda kubana kugenda mu maaso. Asabye baluwa ya Sebo, amanya nze Siseta Kato, yenze district surveyor, wewekwe. Era wamu ne Lugazi. Yes. So, ebbaluwa za RDC nze nzigaba Sebo. Yes. Si RDC. Yes. Kati ndi wano. Yes. Ku lwa gavumenti era district. Era buli agala okupunta ettaka. Yes. Nze muwe ebbaluwa. Kati sisobola kwewandiikira. So, gavumenti eno. Lugazi Municipal Council yawandikira kaawo era anvunaanyizibwako n'ensaba ebbaluwa yino nzije nzigulewo empenda za ploti eno ebbaluwa yino Sebo. Kati madamu etakugenda surveyinga lyanyi tuze kunaaba tetwagala kuvaawo nga waliwo gwe sister nagambya mu the head of security here era nina olukusa olukola ki wabula njagala tugenda okuva wano community tenyigirizibwa ne council tekoze eki fenna nga tuli ku page etya bino bye babadde bakwera mu office yesaawa bifulume mu ki mu lwatu basabye ebbaluwa ya RDC ng'ate baki batuufu madamu najja nagamba nzaawaani RDC ebbaluwa naye bawandiikira ani kaawo kakati katusome mu bbaluwa ya kaawo kiki kyekola ki kyeyogera abakulu bafune kopi bwe tuba nga tukkiriziganya nakyo bw'oli aleeta dokumenti nga wazirese naffe tuleete dokumenti nannyini amanyikibwa leero to the Kao Administrative Officer Bukwe District. Request for the service of a senior staff surveyor. Lugazi Municipality wishes to make a land search at Mukono Zone Land Office and to open up boundaries for plot number 147, 147, block number 316, block number 316, Chagwe, where your office, where your youth skill center is located. Where youth skill what? Center is what? The purpose of this communication is to request the service of the senior staff surveyor to assist us in the exercise for some 3 days. Lugazi Municipal Council will facilitate the officer with all nebisigade. Natekako mukono tie nakauka Juliet Town Clerk Wati. Nabakopinga to Mayor Lugazi Municipality, Mayor Chairperson Lugazi Central Division, Senior Assistant Town Clerk Lugazi Central Division, Senior Physical Planner, ne Chief Finance Officer Lugazi Municipality. Kakati muzeo ina kirala kyogamba ekirala Council temala gajja yalina okuwandiikira aba youth skill center kigenda ogenda muki mu maaso era ebbaluwa yino twagala kumanya bagifuna oba tebakola ki. Mr. Sendaula, Lugazi Central Division, reminder to vacate land on plot number 147. Tugende nabagale twagala biti ngenda kudira mu Luganda. A reminder to vacate land on plot number 174, block number 310 yeri. Bawandikidde mukulu Sendawulo wa Central Division nga bamujjukiza okuva ku ttaka buloka plot number emu 47 buloka 316. Bibine byali mu kiwandiiko bagamba reference is made to my letter dated on February 227. No,
dated on 27th to 20, requesting you to vacate the land on the above plot. Mr. Sendaula bamuwandikira bili ameka, tuli mu bili meka, twende mbele. Olina step yonna gye wazzaako lwa nsonga ki? Eri ploti 1 Bana mzee katumuwa chance. Kifo. Okay. Kibuzo ate ekyo kirungi. Eyampandikira si yena nyini ttaka. Ebibuuzo by'obuuza. Data kyenjagala. Yali badde akulaga ene recent document yalina eraga nti katumuwe chance, katumuwe ka chance. Kuba twagala kusima. Mr. Sendaula ani nanyini ttaka okusinzira kabisa. Good. Kabisa. Kabisa. Esawa ni ttaka lya kabisa. Good. Banange twaze kunaba basimu yange nkubire kabisa na yaje basimu soma yao basimu get me my number kakati nina document endala empereddwa naye mukulu Sendaula agambe takalyani we call kabisa jo soko kino agenda kujja naye soko kino soma ejo ogambe nti public emanye okay kale katusome Ministry of Land, Housing and Urban Development. Physical plan. Ministry of what? Land, Housing and Urban Development. Any correspondence on the subject, please quote number LRV 3810/16 wali wetugenda okola ki Liz Old Register Volume 801. Nze sikola bwenti njagala tutambule tutya bwe tuti tewali byana na baana ya myaka 49 kuli nettaka plot number 147 block 316 kituufu ena Liz oba togirina bagonde ettaka lyo gyemanyi Mwami Sendaula yantwako sometime back nti tushiyalinga block number so plot number nengenda wandoddu waffe ekkubi nenkiripotinga nangamba kituufu tuwozemu era made naye gwe genda mu maaso neyo eyange lina kazadde teri wano. So from that day I knew this land si yange. Kati Mayor Chairman muvunano no bubbi soko lindeko Mzee Sendaula soko lindeko council provide a document which shows that this land belongs to you. Chida mu Luganda council kerete ettaka echapa ekiraga kirine ettaka ki lyayo ze nkive mu bache yamana between Kulunga je twagala bane kastenda gane manyi bakama bange one Mayor banaye endagano mugiraba tuli fena tugiraba naye sina bagisoma tulina humanitarian ground wano mbadde okumala emyaka emeka 25 kino ekintu kiyamba mbanga mwe mbagambye kino ekintu wabadde abavubuka oba waliwo abavubuka abasoba mu 100 kati watugamba baveewo essaawa zino nga tubagobye bugobi nzija kati ku humanitarian ki ground tuba mbyokayana wabula tugende tuve wano tugende tule ku round table wakati wammwe ne council tulabe way forward naye tunagamba nti mwe muveewo nga si wamwe ate nga council ki tubeera tuli fena kati kansome obwanannyini naye tudde ne ku humanitarian ki abakulembeze we tuva wano tugende tutuule tulabe way forward
Oba sirilyo kati. Ate ebyalirye. Ebyalirye. Kurabe amanya agafuma bakera tusobola kubera musisi bakano bali bagala kachi ani na nyini lyo ekyo wandiko kisoma ki kubanga nakufe tulina katubadde tukyaleeta muzeyi kusaba humanitarian ground olemulanye kati leka abantu bakole Demulina biwandiko bikyaleeta mune mugwayo biri wali tubadde bikyagwayo mwongere ebiwandiko ebirala oba oyagala ki ati ono ali kwogera nange bumuyitesagala aweddemu soko kakane ukiriza nkubuzeeyo akabuuzo humanitarian ground mukiganyi nkubuzeeyo akabuuzo Awo kaveeyo. Kaveeyo wano ndalo obuyinja bwawo mukulembe oba musimba buyinja Polisi alikuja. Mugenda mu kooti. Mama, somebody na right. Ejja kusimba wano buyinja. Ettaka Sendawula wabanga yaligulanga lirye tetulina nsonga lwaki kanso ekola ki ne kanso weribanga lyaffe Sendawula ateekeddwa okukola ki naye konsaani baneje tulina otunuulira ffenna abavubuka abali wano lino ettaka liriko abavubuka abawera ebibiri abakolerawo abayigirawo sebo nze head of security mu Lugazi Central Division oba nze OC wa Central ki era ensonga lwaki ondabye tinjagadde okwasaganya sides ki zonna nannyini ttaka tumanye ani mutuufu nga ne community ekoze eki era wenjogerera nze goodbye